Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu nammwe mwenna abatwala eddaala ery'okuba nga mugoberera amasomo gaffe ag'enjawulo ge tugenda maaso n'okuba nga tukola wamu ate nammwe mwenna era abeeweerayo ddala mu kuba nga mwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Mukama yeebazibwe olw'ekisa kye, olw'okusaasira kwe wamu ate era n'olw'obukulu bwe oyo yatonda eggulu n'ensi. Amannya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira essuula ey'e11 ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Ssebo ne nnyabo ng'agenze maaso n'okuba nga ogoberera kino kye tugendera ddala maaso n'okuba nga tukola, njagala okubeera nga nkujjukiza nti olugendo luno twalutandikira ddala nga tutunuulira essuula essookera ddala, lunyiriri ku lunyiriri, ssuula ku ssuula, wamu n'okubeera nga twekkaanyiza ddala obukulu obw'ensonga obusobola okubeera nga bulambikiddwa mu ebyo ebyawandiikibwa. So ku mulundi guno twebaza ate era Katonda n'omusiima atusobozesezza okutuuka ku ssuula ey'e11 era nga twagala okutunuulira ku mutwe gwe tuyita obuwanguzi obw'enjiri mu kitundu ekya Antiocia. Obuwanguzi obw'enjiri mu kitundu ekya Antiocia. So gwe yena ayinza okuba nga wakatwegattako obanga lino ly'essomo ly'osoose okuba nga otandika nalyo, nja kusaba mu buwombeefu ku lulwo okubeera ng'oyambibwa n'okutegeera obulungi bino, okubeera nga oddirayo ddala ku bitundu biri ebisookera ddala, kubanga bingi ne ku bye tulaba mu ssuula eno ey'e11 biina gye biva. Kati tosobola kuva buvyeri n'ogamba nti ogenda kugenda ku ssuula ey'e11 ate nga totegedde obubaka buvaawa. Ebintu by'olaba ebigenda mu maaso mu ssuula ez'enjawulo bizimbibwa ku ebyo ebyayogerwa edda mu ssuula ezisookera ddala. Ensonga lwaki twogera nnyo ku bukulu bw'ekyo mu luzungu kye tuyita expositional preaching oba kye tuyita okunnyonnyola ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, wamu ate era n'okwekkaanya ebigambo eby'enjawulo ebiyinza okuba nga bikozeseddwa mu nnyiriri ez'enjawulo. Nti oba bwe tunnyonnyola ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, kituyamba okubeera nga amakulu g'ensonga gonna tugafuna mu bulambulukufu, okusinga omuntu atodde wano n'atuula wali n'otategeera ddala obubaka buvaawa. Ekintu eky'okutuula wano n'otuula wali kikola nnyo mu buweereza oba mu makanisa agatwala oba agaba gatwala eddaala ery'okutandika ku bantu baago nga babayigiriza kino kye tuyita ekyokunnyonnyola ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, kubanga bo abo ne baba batodde abantu baabwe babeera n'omusingi omulungi ogw'okumanya nti ono kyayogera tekiyitirira kubiri oba bino wammanga. So n'olw'ensonga eyo njagala tugende maaso n'okuba nga twekkaanya ebitulambikiddwa wano. Jjukira essuula ey'e11 ezimbibwa ku ssuula ey'e10. Kati gwena atamanyi ebyo byayogerwa mu ssuula ey'e10 tosobola kubeera nga otegeerera ddala lwaki bino ebiri mu ssuula y'e11 biringa nga bwe bikola ki bwe biri. Nti mu ssuula eri ey'e10 twalaba ebintu eby'enjawulo ebikwata ku kuyitibwa okwa Peetero okugenda mu maka ag'omwami ayitibwa Koloneriyo, omusajja eyali amaze okuba nga afuna okwolesebwa okwa malayika wa Katonda ng'amugamba nti emirimu okuwaayo, okusaba n'ebisigadde byali bimaze okubeera nga bisiimibwa mu maaso ga Katonda, era malayika amugamba nti kola ki? Tumya Peetero, Simyoni Peetero ali omukyaze mu maka aga Simyoni omuwonzi
wa maliba. Kolonelio naye teyalwawo n'agenda mu maaso n'okutumya Peetero. Kati mu ssuula ey'11 mulimu bingi ebiddibwamu era byenjagala tubeere nga bisobola okuyambako akatonotono okutegeera essuula ey'10 yali esonga ku ki. So bw'otunulya essuula ey'11 olunyiriri olusooka paka olwokusatu lugamba awo abatume n'abooluganda abaali basaasaanidde e Buyudaaya bwe baawulira nti bannamawanga nabo baali bamaze okufuna ekigambo kya Katonda. Olwokubiri, awo Peetero bwe yagenda e Yerusaalemi, abo abakomole ne batandika okumunenya nga bamugamba nti wagenze n'olya n'abo abatali bakomole. Kati bino bikulu nnyo byakuba nga tufaako. Nti Peetero bw'amaliriza olugendo lwe yali agenze maaso n'okukola e Kayisaliya owaali omwami ayitibwa Kolonelio, Bayibuli etulaga nti yamala ate n'addayo ewa e Yerusaalemi. Bw'adda e Yerusaalemi asangayo abantu ab'enjawulo abaagenda maaso n'okumunenya nga bamugamba nti yagenze ne yeetaba oba n'akuŋŋaana wamu n'abo abayitibwa bannamawanga. Jjukira bw'otunulya ebyafaayo ebikwatagana n'amateeka agaali gaweebwa Abayudaaya, baali baagaanibwa okuwasa mu bannagwanga, baali baagaanibwa obutasinza nga bannagwanga, naye baali tebaagaanibwa kubeera nga basobola okunyumya ne bannagwanga. Newankubadde oluvannyuma lw'emyaka emingi mulimu Abayudaaya abaakyusa etteeka lino ne balyogeza oba ne baliyitiriza ku ekyo kye lyali lirambika, ne batuuka n'okugamba nti Omuyudaaya yali tagwanidde wadde n'okubaako n'emboozi yonna n'omunnagwanga. Kati bw'otunulya olunyiriri olw'okuna, Peetero atandika okubeera ng'akola ki? Nga yeewozaako, nga agendera ddala maaso n'okuwa ensonga yonna ekwata ku mwami ayitibwa Kolonelio. Bayibuli etulaga mu Lwokuna, Peetero n'atandika okubannyonnyola n'agamba nti nali mu kibuga ekya Yopa nga nsaba, wabula ne mbaako engeri gye nawaanyisibwamu mu mwoyo gwange, ne nfuna okwolesebwa era ekintu ne kirabika nga essuuka eyaleka okuva waggulu era ng'eteereddwa okuva waggulu nga ekwata ku nsonda ennya era nekka gye ndi. Olw'omukaaga ne ngitunulya era ne ndaba ensolo wamu ate era n'ebyewalula, ne ndaba n'ebinyonyi eby'omu bbanga. Olw'omusanvu ne mpulira eddoboozi nga ligamba nti golokoka Peetero osale olye. Olw'omunaana ne ŋŋamba nti nedda Mukama, kubanga nze siryangako kintu kyonna ekitali kitukuvu ekitatukula. Olw'omwenda eddoboozi ne linnyanukula nga liŋŋamba omulundi ogwokubiri nga liva mu ggulu nti Katonda kyafudde ekirongoofu togwanidde kiyita nti si kirongoofu. Olw'ekkumi era kino ne kibaawo omulundi ogwokusatu, era ebyo byonna ebyali bigenze maaso n'okussibwa wansi ne bimalirizibwa ne bitwalibwa mu ggulu. Olw'ekkumi era awo oluvannyuma nnyo nga biri bimaze otwalibwa waggulu, abasajja basatu ne batuuka ku nnyumba eyo gye nali mbeera ng'era baali bavudde e Kayisaliya. Olw'ekkumi omwoyo n'aŋŋamba okugenda wamu nabo watali kubeera nga nteekawo enjawukana yonna. Era abooluganda 6 ne bamperekera ne tuyingira ennyumba ey'omusajja. Olw'ekkumi n'atubuulira nga bwe yali alabye malayika ng'ayimiridde mu nnyumba ye, era n'amugamba atumye e Yopa okuleeta Simyoni ayitibwa Peetero. Olw'ekkumi nti yanaakubuulira obubaka obuleeta obulokozi, era ggwe wamu n'ab'ennyumba yo. Olw'ekkumi bwe natandika okwogera, Omwoyo Omutukuvu n'abagwako nga naffe bwe yatugwako olubereberye. Era ne nzijukira ebigambo ebya Mukama nti Yokaana yabatiza n'amazzi, naye munaabatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Olw'ekkumi era Katonda n'abawa ekirabo kye kimu nga naffe kye yatuwa abakkiriza mu Mukama Yesu Kristo. Nze nali ani okuyimirira mu kkubo
erya Katonda. So bw'otunuulira olunyiriri olwokuna paka olw'17 Peetero agenda maaso n'okwewozaako ng'alagira ddala nti mu butuufu teyagendayo eri mu butanwa, naye Katonda mwene yatuma malayika ye, era malayika ya Katonda neewa ebiragiro eby'enjawulo eri Koluneriyo, era Koluneriyo naye n'atumya Peetero okujja mu maka ge agende maaso n'omubuulira ku njiri eyo ereeta obulokozi. Bino byonna bituukiriza ddala Mukama waffe yayogera mu Luka essuula eya 22:33 bwe yagamba Peetero nti bw'omalanga okunywera ogumyanga ne banno. Jjukira nti Mukama bwe yasobola okubeera nga akakasa Peetero ku nsonga eno ti ne bannamawanga baali bakkiriziddwa, era Peetero y'omu Katonda amukozesa okubeera nga naye banneebe agenda mu maaso n'obagumya ku nsonga eno obutabaako mbeera yonna yakweraliikirira. Katole 18 Bayibuli egenda mu maaso n'egamba, era bwe baawulira ebigambo bino bali abadde banenya Peetero, Bayibuli etugamba bonna ne bagwa mu kasiriikiriro era ne bagulumiza Katonda nga bagamba ti ne bannamawanga nabo Katonda abawadde obusobozi obw'okwenenya obuvaamu obulamu. Kati bino bikulu nnyo byategeera nti bw'obeera nga otunuulidde ekyawandiikibwa kino nti byonna bye baagenda okuba nga balowooleza Peetero babimulowooleza kubanga tewaaliwo kunnyonnyola kwonna kwe baali basoose okuba nga bafuna. Naye bwe bamala okufuna okubeera nga bannyonnyolwa bulungi, nabo bennyini baatuuka ku ddaala eritandika okubeera nga bagulumiza Katonda n'okwogera ekigambo ekikulu eky'okugamba nti Katonda yali awadde bannamawanga omukisa ogw'okwenenya. Ekitegeeza nti okwenenya kirabo nakyo okuva eri Katonda nga Timoseewo 2:25 bw'enywereza ddala obulungi. Ssebo ne nnyabo awuliriza, teri muntu yenna asobola kubeera nga alokoka mu maanyi ge, teri muntu yenna asobola kubeera nga yeenenya mu maanyi ge. Katonda mwene yalina okuba nga ekyo akiganyiza. Fe ababuuliddeko enjiri oba naawe abuuliddeko enjiri, naawe osobola okuba nga okkiriziganya wamu nange ku nsonga eyo nti waliwo abantu abamu nga ne bababuulira ki tulabira ddala nga tewali ki bwetegefu bwakwenenya, emitima gyabwe mikakanyavu nga Katonda mwene yalina okubeekomerako n'abakwatako nga bw'aba tabakutteeko era basigalirayo busigazi. Ebyo bikulu nnyo byakutegeera. Bino byonna nabyo byenjagala tubeere nga tujjukira nti byemu ku bigambo ebyayogerwa Mukama waffe Matayo essuula 8 olunyiriri olw'11 olugamba nti mbagamba nti bangi banajja okuva ebuva enjuba n'obugwa enjuba ne batuula ku mmeeza ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'eggulu. So bangi ababoogerwako si balala beebo nga tuzingiddemu bannamawanga bonna, kubanga olw'12 lugamba nti naye abaana ab'obwakabaka banaasuulira wabweru mu nzikiza mu ekyo ekifo ekinaabaamu okukaaba wamu n'okuluma obujiji. Ssebo ne nnyabo kisuubirwa bulungi nnyo nnyini ddala, kubanga bino byali bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo bye tutasobola kubeera nga tukendeeza oba mu ngeri emu oba endala nga tugattako. Yawa obunabbi buno ng'alaga nti Abayudaaya abasinga tebaali bakukkiriza newankubadde bali bagambiddwa biki, naye alaga nti oluvannyuma nnyo bannamawanga ate be banaatula mu bifo ebyo ebyalisuubiddwa Abayudaaya okubeera nga be bakola ki, nga be babituulamu. Bikulu nnyo byakutegeera, era n'oba osoma Ebikola Batume 13:47 paka 48 lunyweza ensonga yemu. Bwe tuddeyo mu Bikola Batume essuula ey'11 olunyiriri olw'2 lutulaga nti lugenda mu maaso n'ogamba nti now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen travelled as far as Phoenicia. Nti naye awo bangi abaali bagenze maaso n'okusaasaana olw'okuyigganyizibwa okwagenda mu maaso n'okugolokoka
olw'okuyiganyizibwa okwagolokoka olwa Stefani baatambula ne bagenda ewala nnyo mu bitundu nga Phoenicia, mu bitundu nga Cyprus, mu bitundu nga Antiocia nga babuulira ekigambo kya Katonda wabula nga babuulira abo Abayudaaya bokka. Kati kino nakyo kikulu nnyo kyakuba nga tutegeera nti bino byonna ebitambulirako embeera y'okuyiganyizibwa bitandika ddala mu ssuula ey'omunaana, essuula ey'omusanvu nga Bayibuli weyogera ku bulamu obwa Sutefano. Bayibuli bweyogera ku bulamu obwa Sutefano. Wabula Bayibuli etugamba yakolebwako ebyensonyi bingi, oluvannyuma lw'okukolebwako ebyensonyi bingi mu ssuula ey'omunaana ate okuyiganyizibwa ne kusukkuluma ne kweyongera buki bweyongezi. Abayudaaya abasinga ne bafuna omuwaatwa ne badduka mu bitundu oba mu mawanga ag'ewalako ageesudde Yerusaalemi. Era Bayibuli etugamba Abakristaayo abaali baalokoka mu biro biri eby'olubereberye Peetero nga babuulira enjiri, Bayibuli etulaga nti ne bagenda mu maaso eyo yonna gye baagenda mu bwawanguse, tebaatuula butuuzi, bagenda mu maaso n'okuba nga babuulira enjiri. Wabula ate Bayibuli kyesongako nti bwe bagenda mu maaso n'okubuulira enjiri tebaagibuulira buli muntu yenna, baagibuulira Bayudaaya bokka. Ako kakulu kakutegeera nti bano abaali bagenze mu maaso n'okuba nga bagenda mu bwawanguse oba nga basaasaanira ebitundu eby'enjawulo olw'okuyiganyizibwa okwaliwo, tusobola okugamba nti baali tebalina kye bamanyi ku kwolesebwa okwa Peetero kwe yali afunye. Ensonga lwaki baali babuulira Bayudaaya bokka. Kijjukire bulungi nti Antiocia kyali kifo kya muwendo nnyo eri bannamawanga nga Yerusaalemi bwe kiri ekifo eky'omuwendo nnyo eri Abayudaaya, Abakristaayo. Kati ekirala kye twagala tutegeere nti singa Abakristaayo abaali mu Antiocia baali bamaze okutegeera ku kwolesebwa okwali kulagiddwa Peetero, osanga tebaali buulidde Bayudaaya bokka, naye baali tebannabafuna kumanya okwo, ne balowooza nti bannaggwanga baali bakyagaddwa wabweru, era omukisa ogw'okulega ku bulungi bwa Katonda gwali gwabo Abayudaaya bokka. Naye olunyiriri olwa20 lugenda maaso n'olutwaga nti naye waliwo abamu ku abo Abayudaaya abaali abasajja ab'omu Cyprus. Kandabeko Bayibuli ey'Oluganda ekijjayo etya, Bayibuli ey'Oluganda yo olunyiriri olwo erujjayo etya, yo bweti bweroogerako egamba naye waaliwo abantu mu bo ab'Ekupulo, okawulidde ab'Ekupulo. Kati ako kenjagadde otegeere nti waaliwo abantu mu bo abasajja ab'Ekupulo n'abasajja aba Kuleeni, Bayibuli ebayita aba Kuleeni ey'Oluganda, abajja bo nga bwe bajja e Antiokia baayogera eri bannamawanga bonna nga babuulira nti Yesu ye Mukama. Kati ako kakulu kakutegeera nti mu Bayudaaya abaasaasaanira mu bitundu nga Phoenicia, nga Kupulo ne Antiokia, kyo njagala tutegeere ekibinja ekimu kyalina kye kyali kimanyi ate ekirala nga kyalina obunafu mu kumanya mu kintu kino ekirala, nti abamu ku abo Abayudaaya abaali basaasaanidde mu Kupulo balina okumanya okw'okutegeera nti ne bannamawanga baali bagwanidde okubuulirwa enjiri, ate era Abayudaaya abamu mu kitundu ekya Kupulo tebaafuna kumanya nti ne bannamawanga baali bagwanidde okuwulira enjiri. So kati kitulaga nti bano Abayudaaya abamu mu Kupulo ne Kuleeni baalinganga abaali bafunye okumanya ku ekyo ekyatuuka ku Peetero oba ku kwolesebwa kwa Peetero, nti bo bwe babuulira Bayudaaya ne babuulira wamu
ne bannagwanga. Ekyo kikulu kyakutegeera. Olwabiri mu olumu era omukono gwa Katonda gwali wamu nabo. Omukono gwa Katonda gwali wamu n'abaluwa ne bano abaabuulira Abayudaaya ne bannamawanga. Era Bayibuli eraga nti enkumulitu y'abantu ne yeenenya nedda eri Mukama. Ekitegeeza nti abasajja bano abamu Kupulo ne Kuleeni baalaba omukisa gwa Katonda, baalaba omukono gwa Katonda eri obuweereza, baalaba okuganja kwa Katonda mu kubuulira kwabwe, era abantu bangi ne bajja mu kukkiriza mu ngeri emu endala, abantu bangi ne beenenya. Ekyo kikolebwa Katonda yekka, nti osobola okugibuulira kuva ku makya paka akawungeezi, naye Katonda bw'aba si yasazeewo n'awa okuganja mu kubuulira kwo, era ojja kulaba abantu batono. Ensonga lwaki tugwanidde buli seera okubeera nga bye tukola tukulembeza obukulu bwa Katonda n'okusaba okuganja kwe kulabisibwe mu mirimu gyonna gye tuba tugenda okuba nga tukola ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Olwokubiri, Bayibuli etulaga nti obubaka obwo obw'abantu abangi abaali bagenze mu maaso n'okuba nga beenenya ne butuuka oba ne busaasaana ne bugwa ku kkanisa eyali mu Yerusaalemi, era ne batuma Balunabba mu kitundu ekya Antiocia. Ekyo kikulu kyategeera kubanga lwe tulina ekkanisa eyeeyita maama azaala amakanisa gonna nga ekkanisa ey'Abaroma. Nekye tugwanidde okuba nga tutegeera ekkanisa ey'Abakristaayo evaamu amakanisa amalala gonna ag'Abakristaayo bannamaddala yasookera ddala kubeera mu Yerusaalemi, nga teri n'omu eyali amanyi nti kanisa y'Abaroma eribaawo. Kanisa y'Abaroma bintu bingi byegenda maaso n'okuba ng'ekola nga tebirina kakwate n'ensomesa ya Bayibuli. Kati n'ekirala kye njagala tubeere nga tusongako nti ekkanisa eya mu Yerusaalemi bwe yawulira ebyali bituuse mu Antiocia, yalina n'obusobozi obutumya omuntu gwe yali yerabye nti yalina obusobozi obw'enjawulo okubaako omulimu gwakola. Era ku bantu abaalondebwa mwalondebwa omusajja ayitibwa Balunabba okuba nga agenda e Antiocia. Tukulowooza nti Balunabba yalina ekifo ekyobukulembeze mu kkanisa eyo e Yerusaalemi, kubanga n'ekyakye tumujjukirako nti yali musajja mugabi nnyo nnyini ddala, ate n'ekirala yamalako akadde akamala n'omwami ayitibwa Sawulo nga amaze okubeera nga akyuka. Ebintu ebyo bikulu nnyo. So naffe tuba bakutumya abantu bonna nga tulina omulimu gw'okubawa, tulina okubasindika nga tutunuulira obusobozi bwabwe, tiguni ne gundi kikyasobola okubeera ng'akola ki ng'akola. So mu bitundu ebyo ebya Antiocia ne Sipro, awo abantu abava mu bitundu ebyo, kirowoozebwa ddala bulungi nti Balunabba yali asobola okwasaganya ensonga eno bulungi, kubanga ne yali amaze ekiseera ekimala mu kuba nti yali ya nzaalwa ya Kupulo. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Olwabiri-3 bwe yali ng'amaze okujja n'alaba ekisa kya Katonda, era n'aba musanyufu nnyo, n'azzaamu abooluganda amaanyi okubeera nga basigala nga beesigwa eri Mukama, n'okubeera nga bakuuma ekigendererwa. Nti ekkanisa bwe yafuuka embereberye, oba ekkanisa yali nga mpere, oba ekkanisa yali ng'eri kukula mu Antiocia, ekkanisa mu Yerusaalemi teyakiraba ng'ekintu ekirungi ekkanisa eyo okubeera nga teweebwa buyambi bwa kubeera nga enywezebwa mu kukkiriza. Mbagirawo basindika Balunabba okunyweza bano abaali balokose, ng'alina okubalagira ddala ti bino si bya bulamu bwe mugamba nti temugenda kuddamu kusoomoozebwa, temugenda kulaba mitawaana. Okulokoka kaakati mulokose kugwa mitawaana, mulokose okubeera nga mufuna okusoomoozebwa okwaki okw'enjawulo okugenda okujja eri mmwe, naye munywere musigale nga muli beesigwa eri Mukama, era mukuume kye tuyita ekigendererwa. Balunabba teyali muntu
ow'ettima oba yanyiiga olw'omulimu gwe yasanga ogw'ekisa kya Katonda ogwali gukoleddwa n'abasajja abaava Kupulo wamu ate ne Kuleeni, wabula yali musanyufu nnyo nnyini ddala n'atwala n'eddaala erigenda maaso okugumya abakristaayo bano okubalaga okunywerera ddala nga beenywereza ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo ng'ate basigala beesigwa. Ebimu ku byawandiikibwa bye tusasola kubanga tuyisaamu maaso kye kyawandiikibwa ekiri mu Bikola Batume 14:22 ekitunywereza ddala ne kitulaga nti weewaawo nga tuyingira obwakabaka tugenda buyingira okuyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Ensonga lwaki abakristaayo bano baali bagwanidde okubeera nga bazzibwamu amaanyi okweyongera okubeera nga beekuumira mu bumu obwa Mukama waffe Yesu Kristo mu masekati ag'okunyigirizibwa. Olunyiriri lwa 24 mu Bikola Batume 11 essuula eyo Bayibuli etugamba kubanga Balunabba yali musajja mulungi. Ekyo kikulu nnyo otegeera. Bayibuli egamba nti omuntu mulungi aba muki mulungi kubanga obujulizi tebuba bwa baana b'abantu, bujulizi bubeera buweereddwa Omwoyo wa Katonda, era ng'ajjudde Omwoyo kitegeeza nti obulamu bwe bwali bukulemberwa omwanyi ag'Omwoyo Omutukuvu wamu n'okukkiriza, era nga abantu bangi ne bagenda mu maaso n'okuba nga bagattibwa Mukama. Nti Balunabba yali musajja mulungi, yali musajja mwetowaze, yali musajja wa mazima, omusajja eyakola ebintu wansi olw'okulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Ffenna Befeso 5:18-19 etugamba okuba nga tujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, ekitegeeza emirimu gyaffe tugwanidde ogikola wansi ow'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Obutatambula nga bwe tusanze, obuteeyisa nga bwe twesanze, obutakola bintu byonna mu ngeri ng'abalala batwetoolodde babikola, naye nga tunoonya okuweesa Katonda ekitiibwa mu ebyo bye tukola. Olwa 25 kati Balunabba n'agenda e Taluso. Balunabba Bayibuli etulaga bwe yamala n'agenda e Taluso. Bwe yagenda e Taluso, kiki yali anoonya e Taluso? Okunoonya ayitibwa Sawulo. Kikulu nnyo okutegeera olw'omulimu omukulu ogwali gutandikiddwa mu Antiocia. Kyali kigwanidde kubeera nga mu ngeri emu oba endala omulimu ogwo gugenda mu maaso n'okubeera nga gufuna abakozi abamala. So Balunabba anoonya Sawulo. Kaakano gwe tuli mu maaso okubeera nga tulaba erinnya lye nga litandikira okuba nga libuulira ddala mu kuba nti ye Sawulo wabula okuyitibwa Pawulo, nti n'amunoonya okubeera nga abaako naye engeri gy'akwatizaako oba abaako engeri gy'ayambako ku mulimo ogwali mu kitundu kino ekya Antiokia, kubanga ekitundu kye kimu kino kyamala ne kifuuka entabiro y'Abamisani. So kati bwe kibanga omulimu ogwali gw'amaanyi, Balunabba yali tasobola gukola yekka, gwali gwetaagamu obukugu obubwe wamu ne Sawulo. Sawulo jjuuka yaddukira e Taluso, ekisooka nga adduka okuyiganyizibwa okwali kugenda maaso n'okuba nga kumulumba, ate wamu n'okuba nga atwala enjiri eri ekifo kye yazaalibwamu ekya Taluso. Olwa 27 Bayibuli etulaga mu Lwa 26 nti naye bwe yamala omusanga n'amuleeta e Antiokia. Balunabba ono alina omulimu ogw'obutabaganya mu kubeera nga agenda maaso n'okuba nga ayanjula, yali yaweebwa omuvunaanyizibwa ng'alina obusobozi obw'okwanjula. Y'omu Katonda waffe gwe yakozesa okubeera nga Sawulo ayanjulwa eri abatume e Yerusaalemi, ate era y'omu wuuno ayanjula Pawulo oba gwe tuyita ayanjula Sawulo kaakano gwe tuyita Pawulo eri ekkanisa eya Antiokia. Era Bayibuli eraga nti ne bamalayo omwaka mulamba ne basensikana abakkiriza, basomesa abantu bangi nnyo, era mu Antiokia abayigirizwa be basookera ddala okubeera nga bayitibwa Abakristaayo. Kikulu nnyo kyategeera
nti Antiocia eri bannamawanga abakristaayo yali ki Yerusalemu kyeri eri abayudaaya abakristaayo. So abakristaayo erinnya ery'ekikristaayo litandikira ddala okwogerwako mu kitundu kino ekya Antiocia, si mu Yerusalemu sewala naye mu Antiocia. Era omukristaayo yali amanyikiddwa nga omugoberezi owa nnamadala owa Mukama waffe Yesu Kristo. Abakristaayo tebaatumibwa kintu kirala kyonna, baatuumibwa erinnya ery'abakristaayo erigoberera nga Antikristo bwe yali nti Yesu yali nga ya Kristo, kitegeeza yali yafukibwako amafuta, ekiba kitegeeza nti nno n'abakristaayo nabo baafukibwako amafuta oba balina omwoyo wa Katonda. Olw'abiri babegamba nti mu biro ebyo ne wabaawo bannabbi abajja okuva mu kitundu ekya Yerusalemu ne bajja mu kye tuyita Antiocia. Kino kikulu nnyo kyategeera. Bayibuli bweyogera ku bannabbi mu ndagaano yaffe eno empya esonga ku bintu eby'enjawulo. Mu mpandiika ez'Ekiyonaani kisobola otegeeza omuvuunuzi w'ebyama oba ebintu ebikwekeddwa. Mu njogera endala tusobola okugamba bweyogera ku nnabbi twogera ku muntu eyaluŋŋamizibwanga omwoyo wa Katonda era n'abeera nga agenda mu maaso n'okuba nga alangirira ekigambo kya Katonda eri abantu. Mu ndagaano yaffe eno empya kaakano nga twogera mu kuba nti ebitabo byonna ebya Bayibuli byawandiikibwa, omuntu bwe boogera ku nnabbi bategeeza omuntu asobola okusomesa oba omuntu asobola okunnyonnyola ekigambo kya Katonda. Wabula mu biro nga Bayibuli yali ekyagenda mu maaso n'okuwandiikibwa, waliwo bannabbi abaagenda mu maaso n'okuba nga tebasomesa busomesi naye ng'ate baaweebwa n'obusobozi obusobola okulangirira ebyo ebyali bigenda okubeera nga bikola bitya nga bibawo mu maaso. Mu ngeri emu oba tusobola okugamba nti bannabbi abo balina obusobozi obw'okubeera nga baawula n'okubeera nga bamanya ebiyinza okubaawo mu maaso ne babirabula ku kkanisa nga bayambiddwa omwoyo wa Katonda okukola ekyo. So ekyo kikulu nnyo nnyini kyakola kyakutegeera nnyo nnyini ddala. Era ky'oba olaba ensomesa eya Bayibuli oba gye tusobola okuyita theologia ezingiramu oba enoonyereza ebintu eby'enjawulo. Omuntu leero eyeeyita nnabbi ayina okuba ng'ayinako ebintu eby'enkizo ebimwawula oba biragira ddala nti bw'aba yeeyise nnabbi bino birabika mu bulamu bwe. Ekisooka kye tuyita ensomesa ennungi. Teriyo nnabbi wa Katonda asomesa ebintu nga bikontana n'ebyo ebyalambikibwa edda mu Bayibuli. So nnabbi owa ddala mu Bayibuli yabanga n'ensomesa eya nnamaddala. Ebya Yeremiya tebikontana na bya Musa, ebya Isaaya tebikontana n'ebya Yeremiya, ebya Ezekiel tebikontana n'ebya Dani. Kwegamba ebintu omuntu nga ensomesa ye eri ku mulamwa. Ekyokubiri kye tuyita empisa ennungi. Singa bano betuwulira abeeta bannabbi nga bakozesa abakyala babalala bakirimu lwa kukola ssente, okutunda amannya gaabwe, obusamize n'ebintu ebyenjawulo. Ekyokusatu nga kikulu nnyo nga byemu ku bisaanyizo bye baatunuuliranga mu biro biri ebya Bayibuli ng'ate bye bisaanyizo byemu bye tugwanira otunuulira mu ndagaano empya, kye tuyita okubeera ng'omuntu oyo obubaka bwe banga bunabbi, obunabbi bwe bwali bugwanidde okubeera nga butuukirira 100 ku kinnaakyo. Si bino tinno ku bunabbi 10 bwawadde ayinako 5 obwannamaddala, obulala tebwasobola kutuukirira. Bannabbi ba Katonda bye baalangiriranga byonna byatuukirizibwa. Era bw'oba osomye ekyamateeka essula 13 onyosooka paka olwokuna lukulagira ddala ebintu Bannayisirayiri bye balina okuba nga beegendereza kwoyo yenna eyali yeeyita nnabbi. Wamu ate era n'ekyamateeka 18 kitulagira ddala nti omuntu yenna singa yali avuddeyo n'agamba nti
ayogera ku lwa Katonda kyo kyayogedde ne kitatuukirira, omuntu oyo Bayibuli etugamba obutamutya, era omuntu oyo mu biro biri eby'endagaano enkadde yali agwanidde okuttibwa. Mu biro bino Bayibuli etugamba tugende mu maaso n'okubeera nga tweyawula ku bantu ab'engeri ng'ezo. Wabula mu 2:8 lugamba nti Abikolwa by'Ebitume 11:28 nti era awo ne wabaawo eyayimirira oyo omu nga erinnya lye ye Agabasi, ye Agabasi eyalina akabonero olw'omwoyo nti waali wagenda kubeerawo ekyeya eky'ekigenda osaasaanira ensi, era kyamala ne kituukira mu biro ebyo ebya Kilawudo Caesar, era kyamala ne kituukira mu biro ebyo ebya Kilawudo Caesar. Bayibuli egamba bw'obanga eyogera ku musajja ono n'ayimirira erinnya lye nga ye Agabo, n'abuulira bwa mwoyo nti waliwo enjala kye tusobolera okuyita ekyeya nnyingi nnyo mu nsi zonna, nayo yabaawo ku mirembe gya Kulawudiyo. Bayibuli bw'etyo bw'ekola ki? Bw'emuyita. Kati Agabasi ono Bayibuli etulaga nti teyava eri buvi n'amala googera, wabula bwe yali ayogera yalina akabonero akaali kamuweereddwa olw'omwoyo wa Katonda, era akabonero ako akaali kamuweereddwa olw'omwoyo wa Katonda kubanga yali wansi w'okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo wa Katonda. Ensonga lwaki Bayibuli etugamba nti obunabbi bwe yawa era bwatuukirira mu biro ebyo. Ekiddayo ku biri etwogeddeko ebisaanyizo omuli ensomesa entuufu, enneeyisa entuufu n'obunabbi okuba nga butuukirizibwa 100 ku nnaabo. Bawandiisi batono nnyo aba Bayibuli abasonga kutuukirizibwa kw'obunabbi, naye buno bwatuukirawo mbagira wo awo wennyini. So bw'oyogera ku Claudia, ebyafaayo bye biraga nti yali omu ku bakulembeze ab'eggwanga erya Roma, era oluvannyuma nnyo n'agenda maaso n'okuba nga aweebwa obutwa mukyala we, naye nga yali mu bukulembeze mu biro ebyo yamala mu bukulembeze emyaka 13. So mukyala we yennyini yamwettira ng'amuwa obutwa kubanga yali ateeseteese omwana we omuto yali ayitibwa Nero okubeera nga yadda mu kifo ekyo, ate naye oluvannyuma nnyo bwe yamala okwettira omwana we, bwe yamala okwettira omwami we, ate naye oluvannyuma omwana we n'akola ki? N'agenda maaso n'okuba nga atta maama we. So ebyo byemu ku byo byenjagadde tutegeere. Bw'otunula mu 2:9 Bayibuli etulaga nti awo Abakristaayo abayigirizwa bonna, buli musajja okusinziira ku busobozi bwe balina ne bamalirira okusindika okuwaayo obuyambi eri abo abaali mu kitundu ekya Obuyudaaya. Nti Agabo ng'amaze okuwa obunabbi, Bayibuli etulaga nti abantu baakwatibwako, era abantu bwe baakwatibwako buli omu n'asobola okuwaayo nga bwe yali akoze ki? Nga bwe yali asobodde. Bino byemu Bayibuli byetulaga ffe bannamawanga Abakristaayo nti Isirayiri etugasiza nnyo ng'etuwa eby'omwoyo, tugwanidde okubeera nga tugabana nayo eby'obugagga eby'ekiseera obiseera, eby'obugagga ebikwatibwako singa eba esangiddwa mu kusoomoozebwa. Olwasatu Bayibuli etulaga nti era bwe baali bamaze okuŋŋaanya ssente ezo ne bazitumya era ne baziwa abakadde, ne batumya Balunabba ne Sawulo, ssente ezo ne bazikwasa abakadde. Bazikwasa abakadde mu kitundu eky'Obuyudaaya, era abakadde abo baali bagenda maaso n'okubeera nga ssente ezo nga obuyambi obwo babutuusa ku bantu abalina okwetaaga ab'enjawulo. So bye tusobola okubeera ng'ebyo twogerako mu ssuula eno, nzikiriza nti Katonda waffe nga bw'ali ow'ekisa tufunye bingi ebyokuyiga mu ssuula eno, era nzikiriza ddala nti gwe yenna ayinza okuba ng'ogamba nti walokoka, waliwo ebintu ebimu by'otasobola kuba nga oyisaamu amaaso ku ebyo tuzudde mu ssuula eno yaki ey'E11. Okubuulira enjiri kikulu nnyo, tulina okwewala obusosoze. Enjiri yakubuulirwa buli muntu yenna, ate ekirala emirimu gyaffe tulina okubeera nga tugiwaayo
mu maaso ga Katonda, tubeera nga yennyini atuwa obusobozi okulaba omukisa mu ebyo by'aba tuyitidde okuba nga tukola. Ate ekirala kwe kubeera nga tetukkiriza buli muntu yenna eyayita nnabbi nga talina bisaanyizo biri bye tulabye waggulu. Ate ekirala kwe kubeera nga tusobola okuyimirira ne Bakristaayo bannaffe mu mbeera ey'okusoomoozebwa nga tubawa ebyo naffe Katonda by'aba tusobozesezza okuba nga tukola tutya, nga tufuna, nga tubayambako. Ate n'okubeera ekirala ekyokuyiga kwe kubeera nga tulina abantu be tusobola okwesiga nti tuba tubawadde ebintu bino nga byakuyambako abali mu kunyigirizibwa, ebintu ebyo bituukira ddala ku bantu abo. Sosobola kuba nga nsukka wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna